temugwamu ssuubi lya byanfuna, temugwamu ssuubi lya buli kintu kyonna, temugwamu ssuubi. Examples ezivuddeyo zino ng'eza Kakiika Muhammad bannange, nzija kubawa ssuubi. Baganda bange naddala abavubuka abato bannange, it is with a deep heart that I pass on this message to you. Temuggwebwamu ssuubi. Omusajja ono abalaza ebintu bingi, n'abalaza omuvubuka omuto eyafunye obukadde bwa ssente bwe nawaawo okulimira ebijanjaalo. Ekyo nga kibalaga nti bw'obanga weewaddeyo okukola, Mukama ajja kukukwatirako ssente, ojja kuzifuna. Omusajja ono omusomesa atabeerangako wa byabufuzi, atabbangako ssente, atakumpanganyaako ssente, wuuno abalaga ebintu by'osobola okukola n'obeerako n'akaseko ku matama. Naye nga mesegi yange esingira ddala obukulu y'ey'okubagamba nti bannange, temuggwebwangamu ssuubi. Mutunule mulabe. Abantu beebuuza omusajja ono, wabula mwogedde nga bulungi, teriiyo abatina nnyo, ne teriiyo bantu boogedde bubi. Abasinga baagala akaseko kange, abasinga baagala inspiration yange, abasinga basiimye, abasingira ddala obungi basiimye. Kati bannange mbuulira, oba ddala nina ensonga enzibisa nti lino ssente zino zagenda kugulira bantu ddagala n'enzibba, nti oba zino ssente zakukola luguudo n'enzibba, nga neekoledde ebintu byange bino nga sibbangako. Lessoni nnyingi, lessons gye ziri eri abaana abato nti ddala it is not all lost. Uganda yaffe yonna teyaggwaawo. Uganda yaffe yonna teyaggwaawo. Mukyalimu abantu abakola ebintu ebirungi ne bafuna, nga tebali mu gavumenti, tebakola mu gavumenti, tebalina kibaweebwedde kyankizo, naye ne bakola ne bafuna. I have shared nga banye nammwe okugyawo okwekubagiza okususse. I am demystifying that. Kyenva njogera mu lulimi abantu abasinga mu Uganda muno olulimi olwo at least balutegeera. Kuba bw'onna oyogera Olungereza, section emu ey'abantu gy'ojja okuba gy'okutteko. Naye abantu bannannyini kuwulira lulimi luno n'abalala bonna bannange, ensonga eno mugitwalenga nkulu. Temuggwebwamu ssuubi. Temuggwebwamu ssuubi. Abantu bakola nga bagatta kamu kamu. Kati gwe tunuulira wano enteesa n'omuntu n'obeera n'ente 15 n'oziraga ne banno nga tolinaamu keweekengera konna, n'oziyiiza ng'okola. Bane ffenna tetulina kukola mu gavumenti, ffenna tetulina kuyingira byabufuzi. Era buli muntu yenna yina ngambako nti ebyobufuzi sitera nnyo kuddamu, kubanga ndowooza nabisuuka ebbanga ddene nnyo, emyaka mingi nnyo. Mbatunuulira n'okubasaasira ne mbasaasira. Buli woyita wonna ne bagamba ssente zaffe, ssente zaffe, ssente zaffe. Mbalaba buzira ne kuluza zaabwe, era nze sibaviira nnyo. Okuggyako abo constitution bye yalagira. So bannange mbakuutira, temuggwebwamu ssuubi. Kubanga omuntu yenna aggwereddwako essuubi abanga omufu. Community yonna eggwebwamu essuubi ebanga efudde.